nabi kibukinenze kan nja kubanja I have no problem kankula gave into investigations affe boliba wa mutima mulungi olimalayo sente zange kakati omwami twamulondoola okumala ebbanga eriweera nno ddala entambula ze okuva ewa waka we mupangisa yonna gina gyatambulira gye yasulanga gye yakolanga atya afuna era twamufollowinganga nnyo kale ebiseera ebisinga ng'agenda ku mirimu gyakola kitalina mize migiri awo naye bwe yavanga ku mirimu oba ennaku zaataasulanga wuwo mwami ono yalabibwangako nnyo ng'alina amaka g'agendamu mu kusooka twalowooza amaka gage naye twagenda okizuula nti bannannyini maka ago tebabeerawo bali bweru era bagapangisa era buli omuntu ena yali abeera mwagamaka yali apangisa mapangise ofuna nga tulondoola omwami gyeyagendanga everywhere kitegeera era olunaku olumu twamulondoolanga nga tukoma ku gate gamazima in the first place tekyatubeerera kyangu nnyo kubanga access ey'okuyingira mu nnyumba eri yali nzibu kitegeera naye nga yajjanga nakonkona gate nayingira najja olumu n'asulayo enkeera bw'atyo okitegeera until olunaku wetwakizuula nti amaka gano mulimu maid eyabeerangamu waliwo twagenda okizuula nga omukyala omwami woono yajjanga amaka gano naye nga mulimu omukyala yabeerangamu era omukyala oyo yayinanga maid obukozi so ndowooza otunula olaba waneeno nti olunaku olumu omwami we yajja bulungi nnyo n'akonkona n'ayingira naye nga bakugambye nti access yali yingirayo yali ntono wabula twafuna obukujjukuju twakozesa obukujjukuju bwali bungi nnyo okutuusa olunaku olumu twasangako maid we sigenda mukulaga bwafaanana twasangako maid we ng'ali bweru awo ali mukaaba ne tumubuuza nnyabo kiki ng'ali mu nnaku ennyingi so omukyala ono yatunyonyoramu kale akatono tono kuba yali ammanyi nanyonyoramu akatono kuno nti Aisha nze mbadde nkulaba naye bw'oba osobola okunnyamba nyamba biki biki ne mugamba kiki omukyala ono kyava antegezaako nga mukama we bwamukambwalira bwamuvuma bwakola atya nga omanyi abakire engeri gye bayisaamu abakozi kitegeera so bwe yanyonyola ebyo yali mu sorrowful moment nengikozesanga advantage amazima nga njagala okulaba ki ekigenda maaso nki mu nnyumba ekuba omwami we gye yagendanga okitegeera nga mugamba kinjagala nga mugamba era sijja kulimba omukozi ono gwe nakozesa okuteekayo spy camera mu nnyumba era namusasula so omukyalo ono yanyamba nenteekayo spy camera muki yagera mukama we taliiwo nampita tugenda ntuteekayo ebintu byaffe ofuna kwe kulaba ekyali kigenda biki mu maaso so olunaku olumu omwami we yalabibwako yajja bulungi nnyo n'akonkona okunoonyereza kwagenda maaso mu kaseera ako era omwami ono okugambye nti yalabibwako ng'akonkona bulungi nnyo mukyala we najja n'ava mu nnyumba ng'adduka emisinde n'amugulira era n'amusanyukira nnyo nnyo abantu baneeno balina omukwano gwali mungi nnyo ng'ajja nkomeza naye ng'omwami ono tasobola kugulaga ate mukyala we gwe yaleka ewaka mukyala we gw'alinamu abaana nga tasobola mulaga mukwano ogwo gwalaga mukyala ono era n'amusanyukira nnyo ng'olaba nti bakwatagana waliwo enkolagana ekola ki egenda mu maaso ne bayingira mu nnyumba n'amwaniriza ne bakola bitya kitegeera kati kamera z'omunda era zaalabako okukakasa obulungi zaalabako omukyalo ono nga bwali budde bwa kumakya ngali mu kulongoosa era oluvannyuma ennyongolo tumaze okuteeka spy camera zaffe mu nnyumba y'omukyalo ono anti omukozi we yatuyambako bwe yali atontoza ennyo naye yagamba nti kamwesasuze mu ngeri bweti naffe twagitwalanga advantage atemwattu okuteeka spy camera mu nnyumba y'omukyalo ono okulaba mazima ddala ki ekyali kigenda mu maaso mu kaseera ako omukyala yalabibwako ng'ali mu kutereeza waka we bambi yalina amaka aganyirira ennyo okukamala nga maka ge ga kitiibwa nnyo nnyo naye nga wattu omwami gw'alina mulimba nti talina mukyala era talina baana omukyala ng'amanyi ali ku ye yekka
okitegeera nalongosa bulungi nnyo ennyumba ebweru nga n'investigator naye akola emirimu gwe ali mukola ki era wate nebweru yafuluma bulungi nnyo nalongosa amadinisa ge bambi yali mukyala muyonjo nnyo nga talina tabu era bambi mukyala ono ye teyalina musango wadde anti naye bakwana mukwane nga olaba